Ekyabantu okujja tekikyasaana na kubeera mu bibuuzo bintuuzibwa kuba kati ekyo kyo kiri it is an obvious case. Ensonga lwaki tukubuuziza nti abaana badda mu masomero ebivulo ebimu bifunye abantu naye abantu bamusolesole naye bwe tulaba nti buli kivulu kye mutegeka e Kampala wano ebitundu nga birinanye Kampala munnange bikwatayo ate abantu ne bajja ne babuuga abamu ne mukuba n'emigo ne badda ewaka. Kisa kya Katonda kubanga abantu baffe abo boolaba eno ekivulu okufuna oba obutafuna nebyotimbye ensonga nkulu nabyo eba nsonga nkulu so kyoteekateekedde abantu okubawa nakyo kibeera kikulu kubanga kati ffe enteekateeka zaffe zino tolina ogenda kuddamu bisanga walala kati osobola okwesanga mbuno waliyo omuyimbi gundi n'omuyimbi gundi negundi naye kati Suuna ne Mbazira Tonny mu Uganda tuli aba kiba kiwedde babiri kati bw'otulaba wano oba olina kuddamu kutulaba walala togenda gamba nti nno olwaleero abakola nti Suuna avudde wano waliyo abakola nga ye abalala abagenda okuddawo enkera tuliwo ffe kati oba olaba nti buli kyansi abantu bwe bagifunidde okujja mu bagyeyambisa mu bulungi ne bajja mu bungi era mu bikulu byabwe tulaba nti temubeera bayimbi temulanga muyimbi yenna lwaki temulanga muyimbi ate ne musigala nga mufuna abantu kakodyo kikemukozesa twayagala nnyo okukola ebitali bya bulijjo olw'ensonga nti mu Uganda ffeffekka ba media personalities ffeffekka kino kikwate bulungi ffeffekka mu bukomera ffeffekka abatimba show kati kuliko muyimbi omu yadde omuto w'emyaka 2 abantu ne bajja mpulira ndowooza nti naawe obeere kubanga ekivulu kino kwabaddeko abayimbi bayitirivu nga bajjudde ku posita nga bapresenters abaale bakola tekyali kwewuunyisiza nti abantu nga bangi bayingira naye kati okyewuunya based on the fact nti yeffe abantu bazize kulaba ffe newoonaleetaani nga tetuzze era bajja kusigala bakubanja tolina nakyosobola kubakolera nobagamba nti nno nti katubateerewo kino kulwakibuzebuze nga bwoyinza oga nti omuyimbi gundi tazze naye waliwo gundi yasobola okugira abantu ne batakola ki kati tulina replacement tetulinayo mundu yenna asobola kulemesa abantu kumenya butebe nga tetuliiwo ffeffekka abasobola okulemesa bwe tubadde mu layini awo obedde abamu baka tubatunuzamu kamera baga nyema buno obusajja bwalogerawa tubaddemu ekibuuzo ekyo ffe twalogeramu ffe twalogeramu ffe twategeera bye balya mu hoteri yaffe bye tubafumbira netumanya bye mwagala ne tukola ebyo Ddogo lyokka tewali kirala waliwo nnyo sayansi bakati bwe muyinza okuwa abadijje b'Kololo abeefula ba Ainomo abo bo tetubalinaako buzibu basigale nga bagenda mu maaso nekyo bakola tetubalinaako temusobola kubanga musharinga ku masanyalaze ge muyina okulaba nga nawe mubawaako ekirungi bagenze bajjako mu bivulu byaffe era balabe ebibeera babadde videos nga zibaddeko nnyo ku mitimbagano okwo babadde bajjayo abamu bajjayo mu kasirise naye twebaza abo abajja mu lwatu ne bajja ne mu mataala ne tubakolera vibe awo ne babakubirako mu ngalo kuba bino ebintu buli muntu yenna ali mu ati anyumirwa nnyo okulaba ku bantu nga bayise ne bakuŋŋaana najja mu maaso gaabwe ne bagwa eddalu niyo mukyayagala naye oluusi bigaana bugaanyi so badijje b'Kololo tetubalinaako buzibu naffe tubaagala nnyo era ebivulu byabwe babitegeka n'abantu abo bafuna obungi bwabwe naffe tubanyumirulwako nnyo baami be babeera abaabwe kiba kirungi n'okuba n'ekikyo n'atuwa bano abangi bannaffe ne tubonaabona n'abangi baffe nabo nga babonaabona ne bantu baabwe nga 15 naye Mbazira 15 omanyi nokomanyi ekivulu omanyi waliwo ekivulu kye nalabako kyali baku Serena waliwo bakiteekeeyo naye nga olaba abali mu audience nga bano abaperforming okusitanya buli omu amuyita erinnya nga bamanyi ebyokumanya abawagizi bo so kati tubaagaliza bakole ekyo bagende mu maaso situgambye nga ate dijje situgamba badijje b'Kololo bwe mwatubuuzizzaako kuba Moniskiri yali amanyiwo nedda naye nga lwaki abantu mubayisa mu lugo mubalanga ki
omanyi bino ebintu kino si kyekivulo ekisoose ebintu bino tubikoze for some good time kati abantu abo okubasibira akantu ako mwebayita bamala kusukka bungi kubanga tuyingira bino ebivulu taliko kiranga from day one nga tumanye ebinakivaamu nti abantu baffe bwe ebyaddala babeera bangi era abaludde nga mugoberera nga mukola coverage ku bintu byaffe muludde nga mukiraba so tumanye abantu baffe obungi bwabwe n'engeri gye bajjamu kati ku ssaawa ento tuli bweru naye tukimanyi layini zikoze omusota bwe ziti ate n'obungi bw'abantu abajja mu bivulu byaffe bwali butuleeteddeko ebizibu obumala tuteeta ebizibu ne tutuula ne tugamba tubakoze tutya obuzibu obwasooka abantu bayanjaala mu kkubo ku luguudo lw'emityana teryatakimanya nti jamu yakwata okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 10 ez'okumakya ne tugamba nti n'ebizibu bino titwagala bituddire batukola olugo bayita tewali era ekkubo kkalu terina buzibu namunategeka musinziira ku ki okutegeka okusinziira ku kyokutegeka otegeeza ki like time gye mwewamu nemugaa nti katwiseyo ebbanga weriti tutegeka katwiseyo twakisalawo mu ne tugamba nti nno mugundi tutuula wansi netugamba nti nno mu mwaka tuteeketeekemu shows 4 2 nga ziri mu Kampala 2 nga ziri wabweru wa Kampala era ze shows zaffe zetukola nebino ebivulu by'abantu abalala bagenda batuwa ebyabulijjo bino byemutulamu ewalala baba batupangisiza bupangisa ebivulu ebyamaanyi nga olina nti enkuuka bwe biti ebyo ebivulu ebyettabbu naye tuteeka shows 4 zokka e Kampala tukolayo shows 2 neyokumakutano kati tugenda kudda ku summit Kyengera bwe tunaavaayo tuyingire Masaka omwaka tukutandise leero tugenda kuba tukutandise leero mbaffe owaye nina sensitive question gyenjagala okubabuuza abantu bonna ababamanyi babalaba nga ddiwo nti Tonny Mbazira wabeera ne Suuna wabeera mukoze mutya okubeera nga mukuma relationship yamwe nga muli ba close friend because nabo badije bemmanyi bali babiri nabo babadde bakola ddiwo naye baayawukana ensonga zirimu mbw abakazi mukoze mutya okulaba nga musitandize auto ebbanga lyonna ensonga y'abakyala tulina omukago gwe twattaga bayita tontambaala sikutambala tontambaala sikutambala adi kuffe tekuliko bosi wa munne ffe buli omu bosi we naye mu ngeri gye twakirukamu yensonga kisobodde okuwangaala naye bino kasitambirera mbu ono bosi woono ekisooka awo wabeerawo tabbu nnene kubanga bino emirimu egyaffe gyemmanyijja ne ego ekika ekyawaggulu naye buli omu kumanya buvunaanyizibwa bwalina okuplayinga olubimbi lwolina okulima mu relationship because it is a relationship kirizagaana so buli omu kubaako n'omanya nti nakukola kino budde bwe buti kino sina kikola bwe mbangira bwetingira bwe nti ebintu ne bitambula kakodyo kyakali mu posita kuba posita kati kweri ebweru toliiko ati akati bino ebintu biri bwe biti nti tubadde lwakuba nti twajja mutujerega naye okubabuulira amazima kandabikemu ng'abeewaana tuli smart kyemutaalowooza mwalowooza nnyo tutyo twemututwala mutyo ebintu bino twastrategizinga in a way nti eno show olabyeko Suuna naye ffe bitukola ki wetuli show gyogenda okulaba ogenda kulaba nze kyokka era nga ffenna tukola ki olabaako enteekateeka gyakulemberamu then olabeko endala nga ffe mbi kwetuli era nga ebyaddala weetuli kati kitegeeza nti tugenda kubavuga shows zonna ng'ebyaddala mu execution tubeerawo realistically nga weetuli in position naye nga wakati mu kulanga tulina ngo tufrontinze then obeewo ne gyolaba nga fembi weetuli ebyaddala ne kuposita nga fembi twefrontinze so kakati ebyo abantu baffe balina okuba nga babibuuka abamu babibuuka abamu tebannabibuuka naye kale basitaffe tubibagamba emisana ttuku ebiseera ebisinga abamu wakola sho nga woolabeeno agamba sente zivaamu zigenda kukola kino gwe kiki kyogenda okukola mu sente zigenda kulyangiza kati omuntu ng'olina kyebona ate n'abasinga abogerebabalimba ezo bazikozesanga mu marketing tools okulambo bajambu tugere tuyamba abana webazanga nnyo mukama waba asobola okuwa abantu katotadde mu bukodyo obwo ogw'okulimba oba bakola shows ne mukama n'anyiiga kyokola ate ebiseera ebisingira n'obasala zikola ki zibasala tuyamba tukola ebintu ebiyamba abantu
lwakuba tetuvaayo kugamba mbuno twakoledde wano ekintu kino twakoze kino n'ebirala bifaanaganako bwe bityo naye nga abo abawooza mbu sente zivaamu yatuddukirire bantu bamulekwa bannamwandu yali abalaza evidiyo nga sheya ewedde n'agamba esente bamulekwa batuuse mu sini ey'omukaaga tekiriyo. And on top of that ebivulu byaffe bino oba obyetegereza era n'ennanga gye tubirangamu teri nga bwe ekifaananyi kimwasooka obisiiga mu kusooka nti bw'otuuka tonulira kati sho ng'eno gye tulimu olwaliro wano ku Makutano tulinamu bye tugenda okuwanguza abantu bagenda kutwala pikipiki. Do you know what it means okugenda n'oyingirira omutwalo n'ogendayo pikipiki y'obukadde omusanvu tugenda kuziba wate nga si bwe gusoose tugenda gabira ba DJ okitegere computers weziri bonna ffe tubawa buwi kuba bino ebintu naffe tubijjamba clients baffe ne babituwa abatwesiga abanoonya numbers which we already have netubibajjako netubiwa abantu baffe. So nze mpulira ndowooza ndi bw'okola show nga zino zetukola nowa abantu genuinely oba osinga oli alimbye mbu tugenda kuweerera bamulekwa bwe tubatuuse mu P7 n'amaliriza nga tamumazizaako na baby class. So ffe bwe tubadde tukyagezazaako kubanga tubeera genuine and realistic to our fans. Leero show mubikoze ekyamazima kiri nti mu show zebadde mukola emabega yona mubikoze temubimalayo mukutambudde amawanga mugenze Dubai mugikubidde mu ddungu tetunaba nno mubikoze ekyamazima kiri nti mubikoze byonna. Leero Suuna Beni aletole Mbazira tusuubira ekipya kikulita ku stage olwaleero ati kati ffe ebyaffe era ebyaffe byeyogerera byokka tuli bakubi bandongo tetugenda nnyo okukola ku badibadi obwo oba lunaku lugenda kutya ng'endongo ogikuba omuntu ogusulise mu ttaka era ogenda kujja obikubenga bulijjo wabula ekyenjawulo ekibaawo engeri gy'opakeginzeemu endongo yo nti luli nakuba bwe nti kati olwaleero kanyongeremu sayansi bwati bwe bityo oli enkyukakyuka ebeerawo kufa abakubi b'endongo kanate ffe era ebyaffe ebirala nti ffe byaffe enjawulo tetugikolera nnyo wano anbaire bana bantu mulaba bayingira nga balwana ebibalwanya si lwakubanga oba sitegi lwakoze amatiriro nawo baki bibeera gye tukolera eri ku radios gye tukolera lwakuba olusi temutuwa nnyo budde tuwuliriza naye mbabuulire amazima tuli baakabi ebyaddala bino muyinza obutabigamba abantu nga tuvuddewo naye tuli baakabi omanyi lwakigamba ntyo bwefunayo yo favorite DJ oba present omutimba eka ku kipande otuwe ennaku z'omwezi ffe tujja kujja tulabe ekinaabaawo ng'ogyeko ekyobwakabi kintu ki kyemusuubira okuleka mu Uganda nga mugamba nti nenyegera kubanga ligase nti okugamba nti Mbazira Tonny ne Suuna Beni kyekino ekintu kye baateekawo kubanga kiringa ekijjukizo ekimu ku byo byebyokuba nti kati olwaleero TVs ne radios zigezaako okukola ebintu byaffe. For that we are so much proud nti si bya bulijjo nnyo and by the way ebintu byaffe byajja bijeregebwa mu inewe nti abantu baali tibategeera kikigenda mu maaso naye bagenda okulaba nga bifunye attention ate netali yawalyoka naye ne mu nsi yonna kakati ne bagenda nga babibuukira era programu za TV mulaba nga ozitwistinga bakyusakyusa amanya ne batwogera binyanyanyanya ne radios naye nga bakimanya ekyaddala nti bali kuffe mu ngato zaffe mubatambulira tuyita mu kubasomesa ebyaddala then n'okuba mentalinga wano mu bulamu mu day to day life eya media n'emirimu nga bwe gitambula mu ngeri ez'enjawulo. So nze mpulira ndowooza nti ebbanga litwakamalawo n'abantu engeri gye batupasivingamu at the beginning we've tried our best okulaba nga nti ne bwe tuba tukusazewo enkya tonnyuke tulina abantu abasobola okutuddira bigere kuba weebali ne bwe tuba tusazewo kwogera ano mannya nti gundi ne gundi ne gundi muyinza n'okumaliza nga bamukola nabo nga temukimanyi nga ffe tubamentalinze owaye nga tumaliriza because time egenda bagoba mubaka kino muyinza okulekera abafande bano ababaagala ennyo abasapoti nga buli we mugenda ne basindika engendo ne bajja tuyanza gye tuyanzeege abalungi baffe abatwagala ennyo bwe mutyo mwebale nnyo mwebali eddala nze mmanyi nti no mulina ensonga yammwe lwaki mutwagala muba n'ensonga lwaki mukola ki lwaki mutwagala mu byo nze mmanyi tekisookera ddala twategeera kyemwagala era ne tukipakeginga bulungi naffe ng'abantu ne tujja ne tweyisa bulungi kuba kuffe ffenna tewali muntu gw'ogamba mbu nayina amalala yeefuulidde vumbi ku bafaani obuzibu obuva muntu kumusitula aye n'agenda afuukira ekizibu abantu abamukoze eki abamusitudde tetulibeera balungi eri mmwe tuligenda mu maaso tebayiyizanga ebintu ebyakabi buli kaseera ebipya
mpaka namwe atumwebaza wabizwa mmwe mwebalye ddala nga tumaliriza mwawandiika akatabo akaboogerako wasi temujja akatabo kamwe mukikulegeri abantu gye babeera nga era bazze wano mulungi ne mubanga mumaketinga akatabo kamwe kakati ebintu byaffe biriwo ebyo enkola gye tubikolamu nsobola okuzzayo kati n'emabega nti olaba tutera okufulumya ennyimba tutera okukola ennyimba mmanyi mukimanyi mulimu olwo oluz'amaanyi mu ggwanga olwo zinnabadda era obadda tujja kukubawo nga abantu bajja nabadda bannange nabadda naye nabadda tetulina radio nanje twalolimba ne bane mutukubireko oba tulufiireko nitukole vidiyo oba olwayo tulupafoomingemu tuluyimbemu tulabe so nti ebintu byaffe tulina engeri gye tubikolamu nga situbikoze bifiira kubanga akatabo ako kyetwakakola ne business perspective nti tukakoze for commercial purposes twakakola era waliwo abakalina naye nakatandakafuna tulina tufunye obudde lulikafuna naye era twaze kukuba disiko si lwakusoma bitabo ng'ettambizinga simba akagere Suuna nsaba ongatire mu seconds nga 3 byakuyambyeko yenna buli amanyi nti akuyambe okulaba nga ekintu kye successful tweyanzeege enteekateeka zino tezibeera nyangu nnyo singa ovaayo nogamba ogenda zikwasaganya bwomu tuweebaza bannanga batukwatiddeko siwe ebitabo byali mu kusooka kyabanga kizibu nnyo okunyonyola omuntu omugamba ekyo sponsalinga enteekateeka yange olw'ensonga baatubuuzanga mukola biki naye mwe mufuna abantu naye olunaku olwaleero oba tonnaba na kutuuka wa muntu nga ye akubidde eddasimu nti owange nga temunnajja